Kiganda akulembera obuweereza wa Christian Focus Ministries wano mu ggwanga ng'ali wamu ne mukyala we Musumba Sini Kiganda bakulemberamu abaweereza ab'enjawulo okugenda mu lukuŋŋaana lw'enjiri Brazil olumanyiddwa nga Aviva Brazil Conference 2026 ng'Omulabirizi Kiganda abadde omu ku boogezi ab'enjawulo abayanirizibwa okuva mu mawanga agatali gamu. Não seja estúpido de dizer that you know it is me. Sou eu. It is me who God called. Sou eu. Deus chamou a mim. It is me who Jesus talked Jesus fala comigo. It is me. Bano olwaleero bakomyewo mu ggwanga ng'ebaaniriziddwa abaweereza ab'enjawulo ku kisaawe Entebbe wakati mu ssanyu. Nga yakava ku nnyonyi Omulabirizi Dr. David Kiganda atubuulidde ku bintu eby'enjawulo byalabye mu ggwanga erya Brazil. Twebaza Mukama Katonda nti ate era atutambuza bulungi otukomyawo okuva e Brazil. Brazil lugendo lunene nnyo, ndowooza lwandibanga lwe lumu ku lugendo olukyansingidde obuwanvu kubanga mu kugenda obugenzi kyatwalira essaawa 35 okutuuka gye twali tulaga. Kitegeeza ne mu kudda bwe zityo ze kitutte. Mbadde ntya nnyo ogenda Australia olw'obuwanvu bw'olugendo naye kati nnyongedde ogguma kati ntegedde ne Australia esoboka. Brazil nsi yakulaakulana dda, baatuleka dda, nsi nnene nnyo nali sikimanyi oba simanyi lwaki nali saakisaako mwoyo. Naye it is a continent, it's not just a country but a whole continent. Erina state emu gye twabaddemu Mato Grosso erina ebibuga 50. Ono ayogedde ku bannansi b'e Brazil ng'abassa ekitiibwa mu budde obw'okusaba. Just down on earth. Bakakamu nnyo. Ekigambo kya Katonda bakyagala nnyo, enjiri bagyagala nnyo, oba lunaku ki oba lunaku ki bwe obayitira bo babaawo bajja ne babaawo. Ate tolabayo muntu asituka kuva mu saavisi nga tennaggwa ate batuuka obudde buki. Musumba Sini Kiganda atenderezza engeri abantu b'e Brazil gye bafa ku bantu awamu n'okubalabirira. So good. We give praise to God. The hospitality incredible. These people have Jesus love, genuine love that really touched my heart. Yes, the challenge is there about the communication because most of them they speak Portuguese, they don't speak English, but you would see the love from the heart despite the challenge of the language barrier. So it was so good. They are so hungry for God. Oh my goodness, this is another thing. They're so hungry for God. The conference was so powerful. The word was Omulabirizi Kiganda kyokka ategeezza nti ekimuzizza amangu z'enteekateeka z'olukuŋŋaana olw'abaweereza lu Annual Ministers Conference olutandika ngenda kuzomeza 26 omwezi guno ku Christian Focus Center e Mengo mu Kisenyi. Tukomezaawo nga bukyali nettalwayo nnyo ye 31st Annual Ministers Conference egenda okutandika nga nasomeza 26 mwezi guno gwenyini ogwa July tulimu paka nga 2 August. Otherwise twalibadde tukyaliyo kubanga twagenda juzi nga lumu tukomyewo nga 10 ogenda mu ggwanga eryewala bwerityo nga bw'ogiraba etikiti eba ya bbeeyi nnyo gwomala ennaku 10 zokka obeera olyanza nga tokibaze bulungi naye omutima gwatubadde naate nga tulina okukomawo amangu okwetegekera conference. By the way, Brazil yetwakyadde bangi bali mu kwesi kujja Uganda era conference y'okugenda bangi zigenda kubeera byafaayo nnyo kubanga nga bwe mbadde mulabanga tulanga abaweereza abava mu mawanga ag'enjawulo nga bulijjo bwe kibadde naye bulijjo ekyo ekyenjawulo ekibaddewo nti tubadde n'abaweereza abajja mu luzungu nga bateeka mu Uganda kati kyeyimirimugo nti katumuliraikira okubanga mulaba abavumbuzi nga oli ayogera lukooti lwezi ku kituuti mu Christian Focus Center mu Kampala ate ne bamugira mu lukooti lwezi ne bamutera mu luzungu ate ababeera wajja mu luzungu n'ateeka mu Luganda lw'abanaffe naye tubisalidde amagezi tibijja kubanga bibowa kubanga tulina naffe bye tuyizeeyo abantu bagenda kulaba tekinologi omupya mu
conference eno nti anaabwe tusalawo kugamba nti bijja kuba Portuguese na Luzungu ate Oluganda luyinza obutaluwulira ku kituuti naye arrangement ekoleddwa tekinologi tuzze naye abawulira Oluganda lwokka bajja kuba nga bambadde obufulamatu nga nobawulira ebyuma tekinologi nga abavuunulira nakyo mujje nga mukyetegeka ne ku conference y'omulabirizi. Coming to Uganda for the annual ministers conference on the 26th to 2nd. We are going to receive, and from different parts of the world, they'll be coming to the conference. I want to invite you. This conference, don't miss it for anything. It's going to be great. This is your season. This is your season. Awo muno okupangisa gomasi ez'abagole awo munaza abantu abalala emishana